Waliyo abatayagala kuwulira kino naye amazima gali nti Buganda bwetereera ne Uganda etereera. Omwana bw'ayiga okunaaba mu ngalo alya n'abakulu. Mathias Mpuuga yali obwami nga muto. Envudde ngamba nti seetaaga kumwaniriza wano. Mpozi okufaananako omuzadde bw'abuuza omwana we bw'aba aludde okumulaba awaka amubuuza nti obadde obuliddewa? Kojjange ono kyennyinza okumubuuza. Jjajjange eri ennakawanga gye yasikira kojjange ensamba bw'alwawo okumulaba bw'amulaba tamugamba nsanyusa okukulaba, mugamba obadde obuliddewa? Kojja obadde obuliddewa? Mukyali kibiina kito, kibiina kijja. Awo nno mutandikirewo okutulaga emiramwa kwe mutambulira. Omuganda agamba nti entamu ewulira gusooka. Kye tubaagaza kwe kutandikirawo okutulaga ebiruubirirwa ebinaatugasa. Omugole anaafumba oluva mu kisenge ng'abuuza enkumbi n'ekisambu ky'anaakandula, oyo ye mugole anaafumba. Era muwulira bwe mbadde ntandika mbagambye nti ebyawano mubimanyi. Era ndi musanyufu bwe mpulidde ng'omugole ono abuuza enkumbi. Mubakanirewo n'ensonga za Buganda Ssemasonga 5 nga n'embooge tennabuguma. Mutandikirewo ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5 nga n'embooge tennabuguma. Oyo ye mugole w'ebyobufuzi anaafumba. Kubanga abagole, omugole bw'abeera omunafu, ennaku ezimufumbirira bwe ziggwako abalowooza bakyayongera okumufumbirira. Tayagala kuva mu kisenge. Waliyo abatayagala kuwulira kino naye amazima gali nti Buganda bwetereera ne Uganda etereera. Mazima kojja neewuunyiza. Kubanga DF mbadde nkimanyi nti weeri era mbagoberera, naye omanyi bw'ogoberera omuntu ku TV mu mawulire naki ne bw'obalaba nga weebali bennyini ekifaananyi ofuna kirala. Kati bano bassemyalo mbadde simanyi nti bassemyalo bakulidde wano. Ssemyalo akulidde wano naye okuva eyo mu Nkoba za Mbogo nawa yonna nga tuli nabo wonna bonna. Mbadde simanyi nti ali mu kintu eri akivuga. Naye n'okulaba nti nno musimbyewo abantu bano bonna, ekyo mbadde sikisuubira. Kale bannaaye nga bwe mwesowoddeyo mbagambye nti ebyobufuzi si kazannyo. Temutuyiwa enkeera Kabaka ne mumwegaana. Oba ne mwegaana bannayuganda okutwaliza awamu ng'ebibaluma temukyabiriko. Abawagidde mmwe abakulembeze ng'obudde bwakakya bwe muli kikola muliba mubamenya emitima. Tukoola buli akwatibwako mu byobufuzi oba mu mbeera endala afube nnyo tube n'emirembe mu kalulu. Situagala miggo, twabyogera dda, situagala miggo, situagala masasi. Situagala kusikasika bantu ngoye, kubajja mu ngoye, kubabongola mannyo. Omukyalo oli yeesimbye ludda wagwe baakubye ejjinja.
Nakawa aba DF bakoze olukiiko e Nakawa bamusanze ava waka wuyo nakandika face mukolaba kalungi bode bagala kwonoona tetwagala ebyo ensi tugiryako makoola twagala mirembe ndoza nkome wano mbagaliza obuwanguzi naye nga bwe mbagambye abantu bye mwogera babiwulira ate bejjiramu mmwe mutubuulira emiramwa abantu bo basalewo oyo anaabajuna tubagaliza obuwanguzi Katonda abakuume